Kaakati Kadaama gwe mulaba oyo essaawa yonna tugenda mu RIP. Mukazi wattu mumutunuulire bw'afaanana, gwoyo bw'oba omulaba akyalina obulamu. Oyo bw'omwetegereza n'omutunuulira akyalina obulamu. Eyo ennyumba bw'ayimiridde baamusibidde mu kisenge. Amaze ennaku 3 talya, kyokka mulwadde muyi. Tunuula emimwa gyonna gyonna bwe gyatiseatise. Mutunuulire yenayina bw'ayengereredde. Omanyi ekintu ekisinga okuluma ku nsi ya Katonda? Bwe bulwadde obutaliiko bujjanjabi. Obulwadde obwo buluma. Obulwadde nga tosobola kufuna yadde n'empeke ya Panado, tosobola kufuna yadde ne peyinikiira, bannange buluma. Kati bwe buluma Kadaama oyo. Mu nnyumba mwakola boosi w'Omuwarabu amwagala mufu. Tebamuwa mmere, bamusibira mu luumu, ate baba baagala emirimu agikola nga mulwadde, alina okugikola. Baakutte ekkubo ne bamusibira mu nnyumba, bo ne bagenda ku vacation. Baagenze ku vacation. Ne bamuleka mu luumu nga tebamuwadde ne giraasi y'amazzi bweti, nga tebamuwadde yadde ne sausage ey'okulya. Kyokka ye mulwadde. Ye mulwadde. Agezezzaako okuwanjagira abakampuni. Elayini gye baamuwa kwayinza okufunira obuyambi singa mu kiyumba mw'abaali afuna obuzibu tebakwata ssimu. Ne bwabaterako message bamuleka ku bulutiiki. Kati ennamba mubawa zaaki nga temusobola kubayamba? Omuntu n'omuwa ennamba kwayinza okukukubira afune obuyambi ng'ogiraba bulabi. Ye bannange gavumenti yaffe ey'e Uganda ekola mulimu ki? Embasi yaffe ey'e Uganda mu ezo ensi zikola mulimu ki? Mwali mulabyeko ku mu Bangalade, ku mu Philippine, simanya ku mu Pakistan ng'ali mu mbeera bweti. Ezo ensi zo lwaki zidduukirira abantu baazo ng'omunnayuganda ye tasobola kufiibwako? Naye gavumenti yaffe ey'e Uganda ojja kugiwulira ng'egamba nti bakadaama omusolo mulina okusasula bwe guti bye bafaako, awo bavayo ne boogera. Naye nga tulina minisitule ennamba etwala bankuba kyeyo. Kizibu okuwulira bano Abafiripayini nga bakaaba bwe bati nti bansibidde mu nnyumba tebampa mmere, nti simanya boosi wange ankuba. Kizibu okubiwulira. Naye omunnayuganda yalaba. Ono bannange bw'abanga muganda wo, bw'abanga sisita wo, bw'obanga watambula naye, bambi munoonyeeko essaawa yonna kapuuti. Era nze nzija okubawa RIP. Naye nga mukazi wattu afunyeemu akangubaguba n'agamba kankwate essimu nsobole okufuna obuyambi nganze omuntu abanaasobola bannyambe, kubanga agezezzaako okukubira ofiisi bigaanye. Kakati bw'obanga omumanyi baba muyambe nga Kadaama tannaba kufa. Simanyi oba lwaki abantu abafu mwagala abafu okusinga abalamu. Nze mbadde manyi omuntu omulamu ye mwangu okuzza, ate omulambo gukaluba. Kankutuuseeko akatambi ako okerabireko. Vidiyo yiyo gimpereka like. Nze bwe nfiira ne Saudi Arabia ngenda kutugumbula omuntu. Ngenda kutugumbula omu ku omu. Nze mbabuulidde. Abantu lwaki temutuwa ennamba entuufu kutufunira obuyambi? Ku ofiisi gye tuva kale, ofiisi z'e Madina, lwaki temutuwa ennamba entuufu kwe tuyinza okufunira obuyambi ez'Abannayuganda abaffe abategeera olulimi lwaffe? Naye Abannayuganda abali eyo ku ofiisi ne tubaweereza message ku nnamba ze batuwa ne batuleka ku bulutiiki. Mulina abaana bangi nnyo be mukwasaganya nti ffe abasigadde temusobola tukwasaganya. Naye nfiire Saudi Arabia nze nja kutugumbula. Mwali muwuliddeko kye bayita okutugumbula? Ate nsookere ku kampuni yange ey'e Uganda. Mwenze nja kuba tugumbula ngeza ne nfiire Saudi Arabia nga sifunye eddagala. Mubeere bagezi mwongere n'abantu bange bantwale mu ddwaliro. Nze ndwadde n'enkoowa. Naye maze wiikisi 2 mbalajjanira okuntwala mu ddwaliro tebantwala. Nazza bwaki? Nze nnyina abantu bange Uganda abeetaaga obuyambi bwange. Ekisooka najja noonya ssente nga ndi mulamu so si nga ndi mufu. Ssente zinoonyezebwa mulamu si mufu. Najja noonya ssente naye zinneegezezaamu okunzita.
wemuba nga temusobola tuwa namba ntofu kwe tufunira buyambi mutuzze ewaffe fe twasalawo okufiirwa okukola tetwandiganya kuba ekyatuleeta kukola naye naakola ntya nga ndi mulwadde nze naye simanyi nti abantu beno tebajjanjaba naye nga muntu kyagenda okukolera nga tomujjanjabye panado just painkiller gw'omira kati n'okkakkana ekya n'oddamu kutono oba muyi nze ndi mulwadde naye osindikira ab'oku ofiisi message enamba z'e Uganda ne zikuleka ku bulutiki ate nga sinze zika abaana bangi nnyo be balise ku bulutiki omwana naggamaze okuva naweerezaako ebyange bandekaawo bwe baba nga baabakyusa lwaki temuleka nga mutuwadde enamba nti ne mutugamba nti munnange nze bankyusizza naye ono yagenda obbayamba lwaki temutugabira enamba zaabo abazze mu bigere byammwe banenze nja kutugumbula omuntu ate njogera sisaaga zegeza nenfiire ne Saudi Arabia nja kutugumbula kye bayita omuntu omu ku omu bamwali muwuliddeko kigambo kutugumbula mwali muwuliddeko omuntu afa n'atugumbula nze nja kuba tugumbula ate njogera sitya nze ngeza nenfiire Saudi Arabia kuba nyina abantu babe benajja olabirira tulina obuvunanyizibwa bungi bwe tunaafa ng'olwo mulyoka mufaayo nnyo okutunoonyerezaako okumanya omulambo guli luddawo naye nja kutugumbula kye bayita omuntu ntugumbule nejja eri kuli mu lubu kano ka vidiyo nkakoledde ofiisi yange ey'e Uganda kampuni yange ey'e Uganda ebayita Fira Limited eri Kyanja mbadde mbasaba mundijje mu kinene ekiyumba kyendi mubanze ku ofiisi okuba ku ddaafe Uganda nzeeyo ewaffe Uganda embeera gyendimu si nnungi ndi mulwadde nze ennaku nga sirya tebampa mmere ennyumba yaabwe bagisiba bagirookinga omukazi aneenyala ekisusse ansosola ekisusse ebiti byandirwadde ensonga naye omukazi alina empisa embi n'okulya kwennyini kwa lutalo bwe mbagamba bakubire ofiisi yange banzizeeyo bangamba mu ofiisi yange teriiyo egenda ku vacation ofiisi yagenda ku vacation tebaliyo mbuwaggale maze wiiki namba nga mbagamba okunziza ku ofiisi oba njogere n'aba ofiisi yange nze endi Riyadi era bampita Nakabonge Amina mbasaba mwogere n'aba ofiisi ye Saudi Arabia e Madina bakubire bamadamu bange bagambe banzize ku ofiisi bankyali mulamu banze ku ofiisi kankyali mulamu nze bangamba bagenda ku vacation erya idi etannaba kutuuka kiwulidde idi tennaba kutuuka bali mu kumbuzaabuza tebaagala kunziza ku ofiisi yange neebuuza lwaki tebaagala kunziza ku ofiisi yange era ennaku z'omwezi 2 bangamba mbwagenda mu wiikendi naye nga maze wiiki namba emabega mbagamba ekintu kyekimu tebaagala kuntwala mu ddwaliro ne bwe bantwala mu ddwaliro bamala laba nga nfuuse yero bakuntwala mu ddwaliro era bantwala mu ddwaliro bankubira ne babagamba nina alusa zankuba amagwa mu lubuto bannaye munyambe munziza okwaffe. Kaakati ndowooza mumwewuliriddeko bulungi mwana muwala oyo. Ebintu bino byonna yasooka n'abyogerako nga tannaba kutuuka kubeera mu mbeera gy'alimu kati. Embeera ndowooza mukazi wattu yagiraba n'amanya nti waba tayambiddwa bino ebintu bigenda kweyongerayo mu maaso. Asobola okutuuka mu maaso ate embeera n'esajjuka n'eba mbi nnyo.
n'agezaako okkuba omulanga asobole okuyambibwa naye nga buteerere. Simanyi lwaki kikaluubirizibwa nnyo abantu bano abakwata bakadaama Abannayuganda ne babatwala mu biyumba ne babakubira amasimu nga bafunye obuzibu ne mugaana okubayamba n'okubadduukirira. Bakadaama Abaesiyopiya, Ababangaladeshi, simanyi Abapakistaani, simanyi aba Thailand, simanyi lwaki bo banguwa okuyambibwa? Naye nga Omunnayuganda abalina ne embassy mu Saudi Arabia, Munnayuganda tasobola kuyambibwa. Naawe kampuni eyamutwala ne mubasuubiza okuba nti mujja kubakuuma ne mukola bu WhatsApp group nti munnammwe bw'aba afunye obuzibu kubakwena ennamba, ennamba ze mubawa okukubako nga bafunye obuzibu temuzikwata. Temuzikwata lwaki? Abawalabu mubatya nti bw'onayamba kadaama ono Omuwalabu agenda kukusiba kiki? Ye kadaama bw'aba nga alina kyatuusizza ku mwana w'Omuwalabu nga ye ayanguwa okusalibwa ogw'okufa naye n'atuusibwa mu mbeera bw'eti nga mwenna nammwe aba mutwala muli awo mutunula butunuzi mukanula bukanuzi maaso. Gavumenti sijja kugyogerako kubanga eyo yazira bakadaama, totale yabazira. Gavumenti yazira bakadaama era bo tebabalanga Bannayuganda. Kibabaagalako kiri ekintu kimu, gwe musolo ku ssente zammwe ze mukola. Bo baagala babafunemu mmwe nga temubafunamu. Kwegamba bafa ku kye mufuna, tebafa ku bulamu bwammwe bukola bo kye bafuna. Oba ofudde, oba bakutemyetemye, oba bakukoze ebiki. Yo gavumenti sijja kugyogerako kubanga tulina minisitule ennamba etwala bankuba kyeyo. Naye ogenda okuwulira ng'abakuliddwa minisitule eyo bavaayo ku bintu bya ssente. Bwe twagala kutandika kuleeta musolo guno, simanya twagala kukola biki, bibaviirayo kweza ensonga n'omuwulira ng'atandise okwogera. Naye tasobola kuvaayo ng'alina Munnayuganda gw'awulidde alaajana. Abaana bangi Bannayuganda abatali be Saudi bokka. Genda otunule bano abaana abagenda e Iraq nga babasuubizza emirimu, waliwo abagenda ewa nga bali mu accommodation basiraanidde eyo. Abannayuganda bali mu makomera nga tebalina musango. Naye nga tewali yadde ne representative n'omu owa gavumenti eya Uganda asobola kgenda ne babaako n'enjogerezeganya ze boogerezeganya n'abantu abo okulaba nga basobola okuta Bannayuganda. Ensi endala zirwanirira abantu baazo. Wano omwalaba Christopher Okero Onyumu kye bakola. Okero tannattibwa mpaka na kati lwa nsonga gavumenti ya Amerika yagaana. Yabagamba temusobola kera ku makya ne mutta muntu waffe kubanga oyo mutuuze waffe. Era balina kuyita mu mitendera okumubonereza. Tasobola kuteebwa just fa. Naye waliwo bwe batayinza kumukolako. Naye gavumenti eyaffe erina obusobozi obulumba bakadaama yonna gye muli n'ebataasa. Baana bangi bali mu makomera. Abaana bafiiridde mu biyumba. Balese famire zaabwe. Bangi bakaaba. Naye nga terina muntu n'omu asobola gamba nti akanveeyo nzitandinge ku lw'abakadaama. Singa abakadaama bano baali bayambibwa, singa ndowooza gavumenti yaffe ennungi, singa ensi yaffe ennungi, sijja kukulimba. Naye ne bwe bagenda ku embassy esangibwa mu Saudi Arabia, embassy ya Uganda, babagoba bugobi, tebafuna buyambi. Kati omwana yasooka neekubira omulanga nekigaana. Kati embeera esajjuse alinga alaama. Ono alinga alaama, gwe sooka omutunuulire bw'afaanana. Gwe omanyi kitegeeza omuntu okulwala nga tojjanjabwa? Omanyi kitegeeza omuntu okulwala nga tofuna bujjanjabi? Kankugamba obulwadde tewali kintu kisinga kuluma nga bulwadde butaliiko bujjanjabi. Obulwadde obwo buluma. Anti otuuka ekiseera n'oyengerera wenna nga tukyasobola nako n'obanga lyenvu. Kati ono ayengeredde yenna alinga nga lyenvu kubanga tajjanjabwa, talya, aboolebwa. Tokyayokayokayokka gy'alina ku mutwe wano. Ne famire ye eyinza okuba nga bambi abaana be Mukama Katonda ono atusaasire, naye bakadaama mukyabonaabona.
nze kyenyinza okubagamba kiri ekintu eki mukyabonaabona era buli omu akwata ekkubo n'oga nti ogenze ku kyeyo kimanyi nti ogenze ku lulwo naye nga ffe bwe tuli okugezaako okuba nti twongerayo amaloboozi gammwe okulaba nti alistiko bekikwatako bayinza okusitukiramu ne bayamba. Abantu nze bansobera omuntu omulamu mwangu wa kukomyawo Uganda kyokka omuntu waafa ate akaluba. Lwaki mulinda amale kufa? Byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mmwe balinyo okuba ate temugoberera. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba. Peace and love.